nti okusinziira ku process ya kalulu kano nga bwe kabadde buli omu yakalabye bubwe naddala ku results ezavuddeyo ku side yo wali mativu n'ebyo nga akalulu katambudde oba n'ebyo byalangiriddwa akakiiko k'ebyokulonda bannannyini bululu be babulinako obuvunaanyizibwa. Nali sisobola kubeera ku polling stations 526 ebyavuddeyo bye natutte nabikkiriza it is okay. Buli muntu abirabye nga bw'abiraba, buli muntu abirabe nga bw'abiraba. Nze mu kikula kyange sikaabira matagayiise. So ebyavuddeyo mu kakiiko k'ebyokulonda ke kaalangiridde ebibasanyusiza, ke kaalangiridde ebitabasanyusiza, siyinza kutandika ku kanenya. Waliwo ebitaatambudde bulungi, baatusuubiza obuuma ne tubuteekako ssente ne butatambula bulungi. Naye obuuma si ensonga lwaki saawangudde. Akakiiko k'ebyokulonda si ensonga lwaki saawangudde, kuba gasike kabadde kalina okunnoonyeza obululu oba okumpa obululu. Obululu bannannyini bwo baabugabye gye baayagadde. Abantu balonda abakulembeze be beetaaga oba be baagadde. Oba abakulembeze abo be batuufu oba si be batuufu, ekyo si kyange. Ekyokubiri kiri ale mba nkedde nnyo okuwa judgment. Gwe balonze gwe tujja ogenda naye nina okukkiriza nti oba oli awo anaakola bye mbadde nkola n'okusingawo. Bw'anaaba tabikoze temumubanja bye mbadde nkola, kubanga ebirungo bya njawulo, kubanga abatuzaala ba njawulo, kubanga emikisa gya njawulo, obusobozi bwa njawulo. Honorable, waliwo abantu bo oba abawagizi bo akulonze ebisanja 3 b'emirundi 3 egiyise ne ku mulundi guno nga yakulonze omulundi ogwokuna wadde nga ku mulundi guno teyafunye buwanguzi. Kakati oyo omuwasuubi ki yasubireyo okwekubira enduulu oba essuubi alikuuma epaka okulonda okunaddako kwa 2031? Sigenda kuba nduulu. Waliwo abantu abakuba enduulu ng'ekikula kyabwe kyakuba nduulu, yo Kamuja amalawo ebinyeebwa ndiridde lumonde nfudde. Nedda, sigenda kuba nduulu. Era tebanninda kugenda nga ndekaana nga banseeredde mu katale. Bayinza nti oyinza ogenda mu kkooti okuwakanya ebyavudde mu sigenda gendayo. Ekyamazima ekiwejjowejjo nzira mu law firm yange. Ngenda kukola mirimu gya bwalooya mu kiseera kino. Ebirala tuli bibabuulira bwe biriba byetaagisiza okubabuulira obanga waliwo bye twagadde obabuulira. Naye mu kiseera kino ngende enjera nga mpoza amateeka n'emirimu emirala gye nkola, gye nsobola, gye nasoma, gye mmanyi, gye ntaddewo. Ekirala Honorable, okulonda kw'omulundi guno kwewuunyisizza nnyo abantu. Oyinza okulowoozamu nti ababaka be tubadde tumanyizizza ennyo amaaso okumala ebbanga, oba oli awo nga tulowooza namu nti Parliament yeesigamye ku bibegabega byabwe. Guno byalaze nga ababaka baffe bangi tebakomyewo nga bakulembeddwa ggwe, okuli ne Honorable Ssemujju Nganda, Honorable Mathias Mpuuga n'abalala. Tujja kusaba Honorable mu kiseera kino tukubiremu ttooki kusinziira ku Parliament yalondebbwa bweyinza okuba naddala nga temuliwo be tubadde twesiga. Well, abantu bankubidde amasimu nga babuuza Parliament Sseggona mwatali, Mpuuga mwatali, Kivumbi mwatali, Basaalirwa mwatali, Katuntu mwatali, Newagaba mwatali, nti egenda kufaanana eti lijja kufaanana nga bwe bagironze. Ebinaaba bibalemye Katonda alibikola. Bajje n'obukugu bwabwe obw'enjawulo, buli omu aleeta obukugu bwe bakole bye bakola. Abantu babadde batunenya n'otunenya nti mmwe abagezi muli awo we muli, naye obugezi bwammwe bino byonna bikoleddwa ensi ng'ebalemye okutereeza. Ne beerabira nti ffe bayise abagezi batubala tuli mu 20. Balina abakulembeze oba ababaka 529. Era abo abatali be babadde batayita bagezi be babadde batusinga obungi. Wano e Busiro wajjawo ko ne ku maloboozi agaga atukooya abagezi. Ate si Busiro naye waliwo akabinja k'abantu abo kaagaba tukooya abagezi. Kakati tubawo omukisa okugezesa ne kwabo be bagamba nti si bagezi. Ne bwe teguba abaagwewadde. Abantu
Gusa abantu bamwe bibanyiza bitono, gundi ayambala essuuti, gundi asiba ettayi, gundi ayogera Olungereza. Batusonyiwe, ebyo tebijja kukyuka. Bwe ŋŋenda mu boogera Olungereza nja kwogera Lungereza. Bwe ŋŋenda mu boogera kuba ne mu kkooti tuwoza mu Lungereza. So Olungereza lwange lulungi mu kubawolereza nga mbajja mu makomera ne lubeera lubi mu kubeera nga ndwogera ku TV. Nedda ssebo. Tujja kusaba Honorable tubuuliremu ggwe akalulu k'obwa President bwe wakalabye era n'ebyakavuddemu ngwe byakulese. Byandese Nakasozi. Ebyansanze. Ensi empya era buli omu kisinziira bw'agiraba. Ensi empya twagiyingidde. Okusinziira ku baalondeddwa bapya. Abakadde ne batuzza ebbali. So eyo ndowooza nsi mpya buli omu nga bw'agiraba. Ebadde esinga osuubirwa nnyo naddala ku sayidi ya President. Kuba ku luno musajja wangudde akalulu ng'ebaamulangiridde n'emagini eyabaddewo. Bakati awo omuntu yeetaaga okumanya ng'okuva kubanga Honorable ebyaddala tulowooza nti mwe basajja abagezi ddala. Ku luno ogamba ki ekyakendeezezza ku bululu bwa His Excellency Kyagulanyi bwe yafuna luli kuno ne bukendeera ate ono n'alinnya nnyo? Well, ekibuuzo ekyo kirungi naye kisaana kubuuza President wa NUP kubanga ye yabadde agoberera ebitoloolera mu ggwanga lyonna. Zakalulu akange mbadde nkanoonyeza Busiro. Seetaba mu kunoonya kalulu ka President kubanga obuvunaanyizibwa teyabumpa. Ye yajja okutubuulira. Simanyi abaddala baamuwangudde oba yawangudde ne bamubba magini okukendeera. Saagala gikomentingako. Njagala nsigaze my mental health. Batuvume bagende mu maaso kubanga kyekirungo Katonda kye yateeka mu bo. Nga sinze mbeeyitidde kubanga bw'ono babuulira by'olowooza nga bakuvuma. Njagala nsobole okusigaza my mental health. Ngenda okudda ku mirimu gyange nga nina emirembe. President bw'ona omusisinkana ajja tubuulira omubuuze lwaki alowooza nti obuwagizi bwasse. N'obwange bwasse y'ensonga lwaki saawangudde. So buli muntu alina abawagizi be abamukkiririzaamu. Ndowooza nti olunaku lumu bwe ndiba musisinkanye ndimuwa ebirowoozo byange ku biki bye njagala bikyuke. Bye ndowooza nti byandikyuse bwe tubaaba okukola obulungi okusinga bwe twakoze. Bannayuganda beebala abaasituse ne bagenda balonda. Bannayuganda bangi tebaalonze naddala abantu abakulu. Simanyi lwaki. Si kirungi kuteeka ggwanga ku bunkenke. Ffenna ku sayidi zombi abawakanya gavumenti n'abali mu gavumenti si kirungi kuteeka ggwanga ku bunkenke. Abateeka eggwanga ku bunkenke ne balemesa abasuubuzi okuggulawo amaduuka be balemesa eggwanga okuyingiza omusolo. Enkeera eddagala ne libula mu malwaliro. Ekyokubiri, ffe twagala kusituka kugenda kukola mirimu. Ekyokusatu, abaana abo abakubwa amasasi ne battibwa baffe. Nze ndowooza olutalo lw'otetegekedde tolutandika. Bw'oba olutandise tukkirize nga bwe luli. Kiva olaba nze nkugambye zaakalulu bwe kaawedde nakakkiriza ne ntandika okukola ebyange. Eno ensi yeetaaga emirembe. Teri jjinja ligenda kugoba mmundu. Be bamala okukwata ne babasiba basigala bannyaabwe bakeera ffe. Olwaleero abantu abankedde okubayamba okujja abaana baabwe mu makomera sibabala. Baabayodde. Abalala mpulidde baabakubya amasasi ne babatta. Lwaki weeteeka mu mbeera efaanana bw'etyo?
bwe nali nga nkula ngamba nti omuntu bwe tubanga tuli bakuzannya muzannyo oli nampa paati ey'obulalu nze zannye ng'omulalu kitegeeza ako ke kakerenda kandabyemu sigizannya n'omukwano gukomaawo. So kyotasobola kulagira mwana wo kukikola tugamba mwana wa munno kukikola. Abalala bali ku nguudo bayinza okuba bali ku nguudo naye nga tebali mu kukola bya bufuzi nga bali ku byanfuna byabwe baagala kuteekawo kavuyo baluutinge. Kati gwe nannyini dduuka eryo yagenda n'alya looni akole edduuka tomusaasidde. Nannyini dduuka eryo ayina abaana b'okuweerera tomuyambye tomusaasidde. So nze ndowooza mbakubiriza abantu bakuume emirembe tukole emirimu gyaffe. Owulidde oli bwana ngamba okkabanja nja mubuuza ngambulire bwawe tugenda okkabanja tugende tukanone tukabanjeewo. Owulidde naye nga tugenda naye n'abaana be. So mikwano gyange nze mbabuulira nti akalulu kaawedde nze bwe bampangudde saasuze ku malaalo saamekese mannyo saasiise bigere. Oli bw'abanga ddala akkiriza nti nno akalulu ke baakabbye yeerwaneko ng'amateeka bwe galagira ng'enteekateeka bweragira naye ebisigadde tubirekere Katonda. Tweyanza nnyo Honorable. So emirembe gibe nammwe kama abakuume mwebale.